ku Sheraton Kampala Hotel Gardens enaku z'omwezi 23 February mu show gy'atumye Melodies of Love. Tugenda kubera mu vibe za mukwano agenda kuyimba paka lwe munaawulira obubi. Ali bad shillings emitwalo 10, VIP emitwalo 15, emmeza ya milioni 3. Masaka ali ku Maria Flong enaku z'omwezi 25 February shillings emitwalo 2, VIP emitwalo 5. Booking nga bukyali teri kuwoza saategeera kuba noti 7 028 ofuna ticket yo bimamito ne bipapito no show ye yaffe mulete ebyana ebiwoza for the next power ebiwoza ngonze. Wow, the gorgeous, pretty, lovely, charming baby mama Rema live in concert Sheraton Kampala Hotel Gardens nga 23 February hakutosi wako Good Color Solutions, DSPA Fire Systems, Banyabo Foundations, Sheraton Kampala Hotel Gardens, Acton Diagnostics, Nebitegekebwa, West Records. Hadija ngajja ndaba omwana mu nsawo atuusa apangulula ajjayo ombisi gw'enjuki ajjayo yogati ajjayo yekipooli kwanza osanga yazze n'omugaati ayagala kwelira mugaati gwe Kasuku yangamba just lie flat, don't say anything. Kwanza ogenda kukola nanga gwe just tobaako kyoyogera gwe kakkana nga nyambuka kitanda bulungi went ate kati abaala bano ab'e Kampala bageza abaana balina obukodyo ne wobeera mukono gamu akutandikira mu matu nga bwayogera obugambo obutaggwayo bwakufuwa gw'omuka ogubuguma mu matu Hadija tewakwana kati kusaba bakwana kusaba tebakwana ili sabu lyennaka watokwana state the place muwe okuleka ngoleka empewozo gwembe bakyakwana era nze wemba nkwagadde nkubuuza how much kyekiriwo kati. Forget about the regular parties. Tulina okunywa paka kuwulira bubi. Forget about that common musical vibe. Kuba vibe ezimalayo. Humble Management and Nile Special presents Gingera, because we are bringing Jamaica and Amsterdam in Uganda. Okategedde? Don't miss a party full of vibes. Gingera is happening on Saturday, the 9th of March at the Nile Nest in Ginger. Tickets online go for 70k and 100k at the gate. To book your tickets on FlexiPay, dial *291#. Select tickets, type Gingera and follow the prompts. Gingera, our era, our way, our party. Brought to you by FlexiPay, Energy Radio, Notifier, Spark TV, NTV, and Nile Special. Not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly. Omusingi kikulu nnyo eri omwana wo kati wanjulira Disney Junior Daycare Center essomero ligenda okubangulira omwana wo nawe okkirize. Essomero lirina abasomesa abatendeke ate nga n'abaana balabirirwa bulungi nnyo. Disney Junior Daycare Center Natete balina ebyokuzanyisa by'abaana ebirungi okuzaama ate n'okuwummulirako nga bakooye wayooyoote ate we batuuka ku byokulya Disney Junior weesinga obukugu ebyentambula babigonjoola anti balina vaani ne badriver abatendeka obulungi. Kaakati nno maama taata kujja ne mulirwana ayina omwana mugamba amulete ku Disney Junior and Daycare Center Natete emabega w'ekizimbe kya Samona oba akwe ku nnamba z'essimu zino wammanga 0758975006 0393241298. Disney Junior and Daycare Center for a Farm Foundation. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Today being a Friday, Hajat salam alaikum. Wa rahmatullah wa barakat. What you say? What's your name? Amina. Kuku Wazabanga. I'm joined by Shalom. Shalom Health Services. Edwaliro ly'abasajja. Bitambula bityeyo. Birungi. Atuga mu Valentine. Tetwagala excuse. Zategedde olina
13 okujjotereza ekintu owapukulu afune ng'obudde bukyali ajja ku Shalom ayanguwe. Kati Shalom go specializing nnyo muki? Basajja bosinga okukolako kasita omusajja atereera ne gavumenti atagirinako bano nantu abawala na gavumenti buzibu baali mu kisenge tosobola kwagala Museveni ng'omala mu ddakiika 2 yaba abireese abasajja beekwasa covid nze saali bwenti naye okuva we bange naye nga kiba kituufu tekiba kituufu abamu batuufu ye kyagamba okuva bamugema covid olufuna ku bbugumu bwati nga akagira bwati aye Kasuku tekirabisanga round esooka erabisa oba akagira bwoki pi naye ate wali abagatta round yemu akola round yemu yokka emu nga dakiika mmeka dakiika oba 3 oba mmeka yaba akozeemu bansufu nayo tebambi oba okutte bulungi ekintu naye gwe mugabo ekyatta okumala mu dakiika 2 ng'olufuna ku bbugumu bwokye omaze be abantu abakyawa gavumenti bagamba Museveni afuze bubi kwegamba Museveni ayinza okuba tannafuga bubi tannaba senga omuntu gw'oyagala akwagala kasekisi kasufu olina data oli emmere Museveni aba yakola ki eyo mpalaniraako ngoba naabawala na sitaani gwe sitaani yakola ki Kasuku akuinako obuzibu ki muli mu mpalaniraako sitaani alina kye yakola gwe sitaani yakola ki sitaani talina kye yankola gwe wazaalibwa bibyo nazaalibwa bange bali banyumirwa katuuti no tuli wano eno February wuno ali muti oyoota bigere tuli wano ku Linda bagita batya Linda Country Club oyo gwe mundi ayogere mabega ye Jackster ye bosi wa wano naye ebigambo bye yayogedde Kasuku emmere jangu wano tulina emmere nnungi tulina kino ekifo masavu swimming pool ye Olympic size ey'abakulu kati balina neno salooni wano eyo nnungi kati eyo kubigerawo abeera akola ki pedicure manicure yeki omukazi tomuwa ssente za bintu bino abakazi babikola anti ayogera njala ssente zanjala akyuseemu yagamba for pedicure manicure bafumba n'enjala wano ebafumbira ddala ebigere kajja kikakola nakufumba ekigere amu kumwe future ye oganye kikuba lwa kigere okyalina enkyakya z'ebutambala okuva senga olwo yafa yakkuza n'ojja e Kampala okyalina enkyakya jangu kulinda webuuza enkyakya zaava ku ki kumbe tokuuta kigere bamanyi okwogera jjajja muneefe nokuva ku jjajjaffe tulina enkyakya kuva ku jjajjaffe naye olimba so Linda Country Club eri wano kireka kyali wajjala road just next to agenda ojja kubasanga balina gym waggulu floor number balina swimming pool balina restaurant yaffe eri wali Jackster restaurant yereete ku byokunywa kibaawo ereete ku byokunywa tuweyo ku melon juice tunywe melon juice kati balina neno restaurant kati restaurant omukyala gyabeeramu oba gwobirimu ew'omukyala Madam Carol, how are you? Nkubuuzizaako nnyo ku makya g'olunaku olwaleero. Thank you for holding the bull by the horns. I know. I write a paper. Yani paper one. English. Those idioms. Pozi waganye nti nakulabako esseeta wabiganye. Ebyo nakulabako esseeta. Wali ekipi waffe bireke. Nange Museveni ndi wano. Tuli mu Uganda yemu naawe yasomere kololesesu. Tuna tubonaabona eno haso erika went to KCB Namgongo sima nagalama nasomera eno namagunga gungas oba gungas bebu ne kati omusanga kalungi nga eri ba screen guard nenga ali gungas bebu eno haso erika ebyo bya web expensive schools nino mwana wa muganda wange ze godfather we yadambuza uncle
which combination should I do? You know, I'm good in sciences and arts. College kunyumira. Ubere ensi egenda kukubanga. But you can't, by the way, you can't be good in both. Baleke tulimba. Yanga mbali good in both. Ajagamba ndi good both nga mathi afuna mwenkaga taba good. Mugamba dani. Kola kyoyagala. Bono malo somero ogenda kujeno ku ground. Ku ground. Chewe chiri. Kati ekyo nekivaawo. Lule twali ne noli omuwala sigenda mukomyawo kuba baawo. Wala bamuvumye. Ne interview yali nnungi. Bamuvumye. Yayogera ekituufu ekiri. No, people should listen to those things. They what we call tolerance. Omuntu tokkiriziganya naye. Tulina kigaba na Uganda. Bw'omuntu sikkiriziganya naye mu ndowoozeemu, but have to respect his word decision, which you know kubeera. Olw'okuba nze sikkiriza naawe balese politically, anything concerning life. Tolina kunkyawa. N'omwana yali aleese emboozi y'ekipooli. Allahumma swalli labbika. N'oŋŋamba ekipooli kiri ku ssabo ennakawaawo. Onjijukize ekipooli. Wakimanyi twalanira bwerere gavumenti Kasuku. Gavumenti tujwalanira bwerere. Tetunnafuna bantu batwagaza gavumenti. Emboozi ntuufu eriko n'abajulizi. Kusaba ennakawaawo. Omwana bamuyita Hadija. Bw'aba atambula mu nsawo ye mubaamu ekipooli, ombisi gw'enjuki ne yogati. Bw'aba tafunye yogati amugulanga akkirira ewuwo. Akubuuza, do you have a shop around your place? N'omugamba I do. N'omugamba I do. N'amugulanga atuuse okukkirira. Hadija namufuna ku Semba kya Jonathan. Naye ali kumubizaawo. Yangamba aliwo akaana maanyi bakayita Hadija amanyi broko tweweereza syndicate bw'omala n'enkuwa kati Semba kyamala. Yangamba aliwo akaana kasufu. Hajati obadde omaze. Dayo wali. Konzo olimba. Nyumize ekyatuuseewo. Emboozi ejja kukuyinga. Yangamba Hadija njagala mukwesagala mwogerera. Konze mpe nnamba nga ati kintu kyajja. Amanyi ekyokukola takubuuza who gave you my number. Bada ekyo kyakoma dda. Naye abaana bakyabuuza who gave you my number. Abaagala ofa obwavu. Omuntu ng'aliko empewo y'obwavu akubuuza who gave you my number. Naye kati omwana ali mu business. Olumpeeza hayinga ennamba nsevingirawo. So let's talk. Twogera ku ki? Bino byakomanga dda. Nga Jamalu akyali w'amaanyi akyayimba nga Kabako yalina hit namba emu kati byakoma. Abaana bayimba nnyimba za love. Kati okubuuza who gave you my number baako empewo z'obwavu. Nga zikutuddeko. Nga zikutwagala funa oliko omwoyo gw'obutafuna. Kati nga bampa namba ya Hadija. Nga ngamba oliwa. Konze njalo mengo kuba naye sinafuna bulungi wembeera. Toswa kubira waka. Nga ngamba kyali wange Baraka mpaka Femmengo. Baraka alina hostel. Ngamba jangu lwokubiri. Hadija ngajja. Ndaba omwana mu nsawo atuusa apangulula. Ajayo mbisi gwenjuki. Ajayo yogati. Ajayo ekipooli. Kwanza osanga yazze n'omugati. Ayagala kwelira mugati. Ayagala kwelira mugati gwe. Kasuku yangamba just lie flat. Don't say anything. Kwanza ogenda kukola nanga gwe just tobaako kyoyogera. Gwe kakkana. Nga nyambuka kitanda. Bulungi went. Ate kati abaala bano ab'e Kampala bageza abaana balina obukodyo ne wobeera mukono gamu. Omandizo zifulumiza. Akutandikira mu matu. Nga bwayogera obugambo obutaggwayo. Bwakufuwa gw'omuka ogubuguma mu matu. Hadija tewakwana. Ate kati kusaba bakwana. Kusaba tebakwana. Eri ssabo ly'ennakawa tokwana. State the place. Hey! Muwe. Okuleka ng'oleka empewo gwe mbakakwana. Era nze wemba nkwagadde nkubuuza how much. Kyekiriwo kati. Kati awo abeera tafuuse malaaya. Ani atali malaaya e Kampala? Mpaya atali malaaya. Era ne waba si malaaya n'omukwana era ajja kusaba ssente. Ani atali malaaya wano? Ekitwawe waliyo abamalaaya nga ye malaaya wa mmere nga waliwo omukwana enjala eba emuluma naye malaaya. Oba akafune bannaamu hungry. Kati naawe nabeera kati tubatamingira obo. Can we meet at Cafe Javas? Nga meeting ze wayagala zituwe. Oyo malaaya. Onaye malaaya. Omulala n'ofuna ennamba, by the way, I don't have data. Oyo malaaya.
mama bulijjo toyogera nange bulijjo data omujago oyogera naye nkusanze oli online lwoyogedde nange data lwakuweddeko naye malaya. No, can we meet in a public place? Of course, which public place? Tali parliament. Public places. So I'm going to come, but will you refund back my transport? Malaya. Yes. Katwali abamu nga n'okwogera obwogezi nawe alaba mbu kya muwendo. Kunoba malaya. Bw'oba twali malaya, you're in a relationship. Nfunye number, wachimanyo na guy is stable relationship. Don't give me time. Abamu baba blockinga. Na ku blockinga talina budde bwo. Nayo ngamba olina boyfriend mu relationship ate stars zo kyaziraba. When commenting abonseka, tuseka. I love your memes from there. I love your memes. Let's visit your home. Ngabivudde ku memes. How no ba malaya. Back to Adija. Producer funza amukati komawo. Muli mugwawe de funza amu okomewo. Kati. Tudda ku Adija ngamba gwebake. Nasoka nfuwa matu bwachi asoka nuna matu. Abana banuna okutuka suku. Era woboli no mutu nga tanuna kutu. Okutu kuli muki. Kuli sensitive nnyo. Kuli mu obuswandi. Ne waba mukyala nga alwawo okumala kutu. Omutandikira kutu. Ovuwa mwaka that's warm. Dukira eba omugeva mukamwa. Kati gwejo omuvuwa bwoti mukutumpola agenda okulaba eno semba kyaleeza ati semba kyalega kuba salute. Nalyoka ko obulago wano bwati. Eno bafuna obugalo buno bwati nga abansa bwati kubere bwati agira bwati ebere ne buno obugalo obwalo obuwanvu nga bwakola bwati gwenga tokyategeera kati awo ngwene wagamba Museveni mmba n'oluyi Museveni aba akoze buzibu ki Hadija nga asoka agenda mu matu bwati agira mu matu akkirira asosa nunye bere nga nno lukyali luto manjawo nga asoka akwata kayogati ngasoka ketoloza bwati katwe woka yagira kachigero kayogati kachigero sikanji yakola omukono bwati nakolanye kayogati bwati nga kachigero na Kasuku no manya na mukama webale kuntonda nzani omwana ali akoze kebe tunogamba na ye nzani go babikola bino Naso kana mpisa kalimi akanyoga bwate nga mama. Nagira nga yoka chibwati nga yoka chamwisa ano bwati kubele nga bwakano bwati gwe. Abana bo kusaba bayine bamanye ebintu. Olala batuuza. Ne baba somesa ga okola bwoti. Akano bwo kanyomba chiringa buno okola buno obusiramu obwebika. I look innocent. Salam alaikum. Bu proud muslima. Bu Amina proud muslima. Kabaka aja tinga kacha ayambadde. Ke yambuli. Kakubukira katinga vampire. Okuva akongo omusayi kukuweddemu. Proud muslima abera bakubamba. Wewombesi. Bobo oli muvubuko ba musajja kufuna proud muslima. Proud muslima kona kebikirira kati. Keyambule eddiini ebe eriko ali nga akyali mu ngoye omwana akuwalampa n'okuba n'enduulu akuvuga nga avuga eggaali nakukwata amatwati n'akutwala nga avuga eggaali n'omugamba isofi obedda nga ntidde nga zikira toyogera n'alyoka akuvuga proud muslima. Ajukira bakola exercise aba fit. Subuhibu asala. Ochitegedde. Kati funoka proud mozili mako. Nga kebikiride. Oba buno bulabo mami yangana. I don't like those things. Do that people give the basics. Nebuno bwogere nnyo nza kasoko ne mara kwataka. Kati waliwo ya nimba.
mwana yanimba yangamba olina akaveera sookayo kaveera konze sina kaveera yangamba olina akaveera nga Kasambu National Water Nairo Avenue yamufuna okuva ku Shalom konze sina kaveera na tawero nensookawo tawero around esooka nengamba oba naagira mu yakubiri eyokubiri ntugira eyokusatu wadde ettondo nojayolo eyangamba sookawo tawero andi bagamba mboina ganoonya awa kyo bakyekwasa kankubuulira omuntu alina amazzi newomunuuna mbulago gajja naye waliyo abakyala nga bo tebagayina bangi nga tegalijja nebwokola ki ffe tuna betuweereza ebintu Nairo Avenue Kenya bamugula nnyo Kenya gwetundi w'abakyala ye nga mukalu completely nga bakuwesa zi lubricants era nga olina ogigula ng'ozza omulabo ojja ne lubricant mu mmotoka gyasooka osiigayo ye nga mukalu gyebali ddala ddala abakalu nga tewali kisobola kukolebwa wandi awo tubagezaako kko naafuna ag'ekigero maina amazzi ago galima ga kigero totobya nnyo musajja tomutobya nnyo kola ekintu as long as you don't get dry abamu first round abeera nga ali clear bw'omutwala ey'okubiri ofuna ne bruises kati yangamba sookawo tawolo kyavaamu adde ettondo ly'amazzi noyongera okutya ensi nemugamba ate what happened had some stress test yabeera ava kusaba awo balina mbuzi test naye kati test yekwataganira wano egundi n'abakazi basula layini ya stress tolyanko omukazi atawuuma tubalidde muganda wange nogamba zino zinsaze bukyanga yazino zinsaze jukiramu bamwaddeko dda deposit wasinsedde ekyetaano noli omwani ng'osaba kimu mukama nyamba mmale tekikutukanga ekyo Kasuku kwebaze mukama kati omukazi kiringa omukazi nga yalegeyaamuko ng'ali loose muganda nga okumala oluma n'amannyo you have to find a spot akafo woogenda okunywerera bwot bw'otakikola tomala era tosobola kukuba mukazi ng'ali loose ng'olina kondomu n'akasolo kajja kugwira munda ebya serious kati onofuna akati omugamba tighten muko akunyweze friction yebeewo tudde ku Hadija ojja kumbuzaabuza Hadija asooka njiwako ekipooli bannange buli musajja yenna yandifunye ku Hadija wali musajja yenna yandifunye ku mwana akozesa ekipooli n'omubisi gw'enjuki nali mmanyi byakusaaga ekipooli kati nakyo bakikozesa ate kiyamba abakazi era abakazi bakikozese okisiiga endobo oti emabbali si munda osiiga amabbali maama tekiwoomesezza osula naakulabye ekipooli abakazi kati buli mukazi w'e Kampala amanyi ekipooli n'omubisi gw'enjuki amanyi we bakikozesa atamanyi atunoonya alabe interview agiddemu tuli kyogerako mu maaso eyo abakazi basiigira ddala ekipooli nekyangu yazima Hadija yansiiga ekipooli kati mba mmanyi luwedde amaze okunsiiga kahanye newasooka manyi tunaatera okumala nga manyi luwedde nga wa nalyoka ateeka ekipooli ku balls awe nawulira nyenjagala obuuza Hadija mwenna abewammwe muli weemuti mwenna muli weemu kyabeewammwe Hadija kyeyankola ekyo nalyoka akwata balls nazitaddeko akapooli naziteeka zonna mu kamwa zonna zagenda mu kamwa bulungi nnyo balls Kasuku balls baziteeka mu kamwa togiddingana nnyo naawe ate bazinuuna kyoyogeddeko kimala tebazinuuna negamba bano abalana gavumenti yabakola ki Museveni alina buzibu ki ku bantu ng'ofuna ka sekisi akalungi bwe katyo nguba buzibu ki obwo
muzibu ki kuba muzibu kyobwo asibulaba nga tebuliiwo neŋŋamba essabo eryo Katonda ateekawo ng'alina ensonga essabo ddungi Kasuku ate buli muntu andibadde afunewo omuwala between that age bracket of 18 to 23 baba bakola all the nasty things would think of 18 to 23 kati omuntu walize emyaka 25 waba mukazi aba akuze kuba luli baali baŋŋamba waliyo gamba nti bashuga mami bali myaka 3 omukazi n'agamba omusajja abadde ki omukazi w'emyaka 3 Kasuku omumanyi nga babayimirizawo omubuuza omuga anti gye baleko mbadde mbuuza kulinda eri luddawa w'emyaka 3 ng'omuyita anti aba anti ne ku mukolo bambuuza anti mwebale kujja muli mu kyewaka omukazi emyaka 3 aba akuze Kasuku omuntu aba akuze emyaka 3 ate kakusange ng'oli mwavu ngoba n'enkyaca ng'oli mwavu ku myaka 3 n'okulogologa weetambulira kolaba ekiganya obulamu kati omwana w'emyaka 2 taloga myaka 23 aba akyalina future ng'alaba mu maaso gy'alaga aba alaba abakyamukwana kiva laba aba agezesa ono n'asumbuwa ono future eba ekyaliwo ne 25 plus 20 aba balogera ddala ataloga alokoka kuba kati myaka 4 aba atandisa okwambala gomesi ogenda okusaba ne ku mikolo gy'obuvunaanyizibwa omukazi myaka 4 aba yambala gomesi olwo aba akuze ngoba ovudde mu kategole ya less meat kafejja vase oba otuuse nanno munnanga olumbe ku lw'omukaaga empigi gye ngenda okusula kategole y'emyaka 4 era okola omukazi azezza emyaka 38 takyasiba nvirimbu talina budde bwa saluuni asaze kaati tobalaba aba asaze kaati nga talina budde bwa saluuni nengato zambala zikyuka ku myaka 35 aba avudde mu nkondo ezaze esonyiye atandise okwambala ne aba avuga mmotoka mbambi flat tobalaba nga biflat mu mmotoka nga byasooka okuyiwamu byasooka engonda ajambala avaira dda walinamba biflat bye kati gye emyaka 4 ate kati waba taze okulogaloga kati wana emyaka 2 myaka 2 taloga producer aba akyalina chance nene nnyo n'obulamu bwe baye Kasuku manyi mbwe abaana balogera ddala kati abawala baloga waliwo kati bayita ebbeere lya ggoonya edda sirirabanga saagala kwogera kigambo ekyo kibi bwe bakiyita mu Luganda naye kanjogera ebbeere lya ggoonya abalimanyi naye nga kibakiyita wakiwulirako mbadde sikiwulira ebbeere lya ggoonya abakazi babigula ku Shalom newalala babinoonya mbutale obirina webiri naawe babigula tubiweza ate kati abaana abasinga okuloga abaana bato bagula ebintu ebyo abaana bato bebasinga ologa myaka 2 kati akufunya olina ssente ayogera nga asaaga don't have a phone n'omu iPhone tasobola kukuta kati aba alina okukunyweza olwo tutandise abaana abato balogera tubatandise kuba luli twasembayo okwogera nga bwino tuletawo abaana abato luli twali ku bakulu kati abawala abato balogera ddala era akubuuza Shalom mwinayo kaki gayinga nsumbuwa kyeŋŋamba abasajja bw'oba okwana omuwala ng'olina omukazi wakamugambe byakweryako buki bweri don't get attached ate okwanakwana nnyo ng'oli musajja kyekireesa amaloga amangi okwanya abaala 7 buli omu akuloga musajja basajja bosanga n'awunga buli omu aloga buli omu akusika omwagale ono akuloga oli akuloga n'owunga gwe omwala akugamba I will do anything gwe kyonna kyogangenda kikola ŋŋamba kasi tonnyamba nga inaabanga kyemusaba kyampa lwakubaffe tosobola kakyoga kati you have to be professional so agamba muntu mbuki ne waliyo abasawo abamu abaffe namuga ngenda kunaaza eddagala kyovula abakazi bamwe babaliira mu masabo babaliirira ddala mu masabo bakazi bammwe olyagamba ddala ngenda kunaaza bunaazi
omala ngenda likuteekamu ngenda lisiiga kantu kange ndikuteekemu omwala afuna eryebbeere lyaggonya n'alisekula baliteeka munda nga kasita oyingirayo tokola fowapule totambuza engalo zino ebbiri tezikola tyeka tozegenderezanga tozitunulako kuba oba babiridde abaana biteekera ddala ebintu wansi myaka 23 awo balogera ddala myaka 23 agamba nga asaaga ayinida foni n'ogimuwa kati bw'omala omuwa essimu anyumizaako banne bamugamba kikuule tana okuwa emmotoka yabafala bataawu naawe biki can't is married nina omuntu wange akola waliwo abawala abafa bafa accident nga baveeyo ku ssaba ey'empereero baali basoma omu yalagirya munne wali omusawo eyo mu Lusanja eddogo mweriri mu baana abato mbadde simanyi eddogo mweriri naye mbadde simanyi nti ate mu baana abato mweriri bale bayi bakazi bakulu ate kati abakulu tebakyaloga kati omukazi oze emyaka 35 jukira aba aloga ku myaka 3 aba yalogamukko nobanga atereera ate nomala nobivaako kati aba atambuza abamunyumiza mugamba omusajja omukwasa Yesu kyovala Pastor Tom akikuba kyo kye abakazi bakulu bebasingayo my marriage is falling ate kwabera relationship is falling out a woman being prayerful omukazi bw'asaba ennyo obufumbo bufa buba clocks buli womulanga asaba gwe genda Pastor Tom ndageo mala ali myaka 2 nga gyasiiba Pastor Tom abakazi bakulu Pastor omwami aganye Pastor omwami twatoba naye naye omwami akyuse me when I was still stupid I used to pray for my relationship paka when namanya I was wasting God's time ndesabira relationship yange sisabira relationship yange if it's meant to work out it will work out if it's not meant to be it is not meant to be it will not work out and people should know that not every relationship is meant to work out and not all of us are meant to be in love or to be loved waliwo amu nga tulina kulya mmere yaffe ne twebaka that katonda bwe yakikola not everyone is meant for love or to be loved and in fact some of you are meant to be used si buli muntu mwagenda banabbi mu tawuni obulamu bugenda kwanguyira muganda wange nze sisabira relationship yange ekijja kijje mbompanyike katonda nyamba nasabanga ngasabira girlfriend wange Natasha kuba yali mulungi nga mwagala oli kataala oli kapuzi musabira nga mwagala batwalange wano omusumbo ne w'abaana abato wano aposo Grace Lubega wafanero w'abaana abato yewe abaana abato wa kampasa buli musumba yatageti market ye Apostle Grace Lubega bakampasa muvubuka nfunyeyo kasente nguze ka Subaru nfunye omulimu target market ye beba abantu be kati bana abono musajja affe mukama yebaziwe saba nnyo mukama mwebaze business eganye nino omudalo naloga ko obulamu buganye abetaaga essuubi people are looking for solace basabisa kuba ebigambo byayogera bibazaamu essuubi nali house boy nentoba ntunze engoye nkola mu radio tuba n'aboda basabirayo kati atono weerubaga ba commissioner nkola mu government nkola muki gye basabira kakati atono ye Pastor Serwadde agatta enjiri ye tetakyasomesa ba kitole that's the difference with him asomesa bakikuba Pastor Serwadde asomesa bakikuba ate asomesa omuntu ayagala okuwulira enjiri ya Katonda emutwala mu ggulu senjiri ya ogenda gaggawala for him is a teacher he teaches Pastor Tom twamwogeddeko dda yiwe abakyala abakubufumbo buganye abakazi abakulu gye basiiba basulayo by the way nisino nti mabange antwalako ba Pastor Tom mama wo netumala ennaku 7 nenga tusula ku cement wansi nga mukola ki
relationship zo ziterere ezizo eyiye nembawe ate yaterera the more she played the more relationship go to us kuba ate obudde yabumala ngeri nga kiswa kimugamba kuba oli mwana muto yakuzaala toyinza kugenda mu kyatu nomala ennaku 7 ate bawo gwosabire omulese waka omugobako omuzimu gwa bwenzi ate omulese waka yekka kati katonda si mu Vietnam katonda talya pizza mukama talya chips ayagala mmere ennansi n'abantu bakimanyi bantu balowooza katonda mu Vietnam ate katonda takuwa kyoyagala yalaba ekirungi gy'oli kyovanze kigambye I cannot pray for my relationship to work out katonda alaba nze kyesiraba kakiringa mu abawandiika zi vision book mbu guno omwaka ansabira kino ekintu owandiika ki eyafa yali tawandiise me I live every day as it comes nze guno omwaka nagamba katonda esala yange eri egi buli kirungi nzikiriza ogenda kukimpa buli kibi tojja kukimpa yesala yange neso agamba katonda musumbu ya mufu pali kwesti nyingi zalina nange nsimbe mu line oli asabira musajja wonna asaba baawukana oli asabira mwana nze sibisabire ebyo katonda abanjagala omwana ajja kumukuwa Shalom oba tonnafuna ku bizibu ebyaki ebizibu abantu balina ebizibu bw'osaba ne biggwawo bw'osaba ennyo akoze atyo sokoleke bw'osaba ennyo ne biggwawo ate ambagamba nti bw'ogenda mu church n'osaba katonda n'akutikkulako ku bizibu bayibuli egamba ekyo kyemmanyi bw'obanga osaba I think it's Matthew 6 something bw'obanga osaba weggalire mu kisenge kyo ogende kitaawo oyo ali waggulu yagamba tugende mu kanisa bayagamba omusumba gungi akusabire oyo katemba and but the best religion is humanity buntu bulamu yeddiini esinga ennaku nolabyeko abasumba abakoze ensobi nawe mulya ku kituuti nakikubawo abantu bayita abantu embwa tobirabye naye nga sibasumba kati ngoddamu oyo katemba talk to God by yourself nze nasabira Natasha obutankyawa naye nga jenko musabira Natasha gyebakoma omukima okuva ku Olympia nga bamutwala bamukomyawo gwe ng'osaba nga nze nsaba nosiiba n'ensiiba naye nga olinga akolera bali the my pledge for my relationship to work out the more it worth now nemmanya I'm wasting God this time nenkivaamu saddamu sa relationship yange yonna ekijja kijje if it's meant to work out it will work out if it's not meant to work out neba nakusala eddagala mu mugongo bajja kusala eddagala bawe asigale nga akyayenda so buno obwana obuto ku ddogo kwe butudde abo bangi kakuloga n'owunga akawala kano kaagala nnyo kumbe kiki chaka Isaac byagenda wa musawo kakibeta ndinnya lyo abaana balina eddagala wano emusawa mubuuza erinnya lye yaani erinnya lyani ko ye naganfunye abakazi stokisi okaleeta oba olugoye lwe bazitwalira ddala abakazi natwala stokisi oba olugoye lwe natwala ew'omusawo ne basiba nga buli mwala kyayogera nga newakusase nga tozina mubudde wozimwereza wetonda amusole for delaying amabi ebyo ebivuuka bye tulaba ye nomuganda ekyo ekiwala ofiirako nga bakitegeera nnyo tabasi yeye abawala abato balogera ddala kati be baliko mu kuloga balimo balogera ddala abawala abato kati oli ajja kusomya ga Shalom bampadde ennamba yonna gwe wakolako nakansumbuwa nombuuza naye kati omusajja ati mufumbo but me I like him also kati abalawo omweredde iPhone toka tosobola muwa mmotoka $7,000,000 era osobola okufunayo akamotoka koyongerako 3 oba 7 naavuga 14 15 naavuga akamotoka abawala abato baagala nnyo obumotoka kati walaba emmotoka newabanga eri ku UAP eba mmotoka neba UAP nweba UVV Uganda very vundu ofuna omuntu omwala yenna kati kyayagala good life without working for it muganda nga sokozeewo eddinisa eryo music yo yayingira eno kyekiri ku mulembe guno how do I make it in life without
working hard. Nasibonye. Tinagamba kiri babala basinga bakola mu tawuni. Alinayo omuntu we. Amuteeka musoda aswa rent asula edduuka. Kali gwe batagula boutique ye. Boutique azigulawo saa 6. Ajja saawa 5. Aba akatuuka n'atumya fruit saawa ku saawa 6. Saa 8 naira lunch n'afuluma n'avuga n'agana lunch. Naggala edduuka nyuse. Already I know someone who's going to pay for a rent. For the shop. Tower. Yes, for that shop. So, kati abawala balogera ddala. N'abalenzi baloga. N'abalenzi baloga. Ate omulenzi ng'ayagadde bawunga. Abalenzi balogera ddala abawala. Naga, I would do anything to have that girl. Naye ng'ate kyakyogera. Omwana gwayagala okuloga yamujja ku mulenzi yamujja ku musajja mulala. Wegambira mbo antwaza Katonda mu Vietnam. How do you trust someone gwe wajja ku muntu omulala? Fayo ojja muloga bikolemu omwaka. Bano boosanga ne beefumita ne betta. The thing was not meant to work out. Neffe twakikaka. Netulemezaamu. Nosigala ng'okaka nosiga omulokola yasigala ng'asaba bamalina okusiga. Asiga n'amalanjagala. Omuntu fayo yesu omuloga bikola. Nena esooka okirabe. Obudde bw'oteekamu obungi gwakipika bw'otaweereza good morning tebajja kukunyiga oli agamba I slept off. Leka swaza I slept off. Those are red flags. N'abasinga abamanyi when you're in love, those red flags, the way they appear pinkish, obola baka pink naye nga za red. Omwana omuweereza good morning baby n'akuddamu good morning. A good night addamu saa 3 ez'ekiro. I was kind of busy. Oh, how have you been your day? No, it's a good night. Nakuddamu good morning. So like I slept off. Oli mulalo gwe tebamwe tebakwagala tebakuyonsa. Omuntu akwagala oba omulaba naawe. Wala ne buno oba okusaba buno wano wana bwo okusaba ennakawa. Bwe kaba kaagala okukuula kati tikakipika. Kakubuuza emirundi nga 2. How have you been? Omize ku malusu weegendereze baby. Teweetuganga omira amalusu. Hey! Ati mugamba communication is key in a relationship. Bwe bakola. Atako kalayini kapyamu teweetuganga omira amalusu. When a relationship is new, obanga all of you are target workers, gwe nkwagalako bitu kwagala sente. Bannaye twefera weekend esooka nga twakeekwana. Awo. Twefera. But where have you been? Where have you been? I've been there, but yo, I wish I'd sanga nakufuna dda. Ezo weekend esooka ezo. Yakati egambe to Kasuku. Mu first weeks esooka was setting how your relationship, whether it is short or long term, is going to be. Bobanga mwekwanyimike esooka ng'omukazi atakutafumba. Bw'omuleta akati omukaka kufumbira mmere. Twakimuteeka, twakimugamba mbu alina okukola ki? Okufumbira. If the girl you got in that 2 weeks tamulaga mbu you're not, oyagala ebyeso, oyagala behead, wabinyumirwa, tajja bikuwa talina musango. Kuwa amulaga ntobyagala. Omulaga tobyagala. Naye kati from the beginning nze yakwana nkulagirawo, and by the way nze ab'ekika kyange mbamanyi nze omuntu gwesirya yeddira enkima, mama wange yeddira nkima ne yeddira ente. Taatawo yeddira nte. Naye bino bano abalala, I'm not looking for family members. My intentions are purely sexual when I'm not related to you. Don't bludgeon me. Mama nga abaana bazaala mbamanyi. Ne tutange bazaala mbamanyi. So the moment I come to, my intentions are purely sexual. I'm not your relative. Njusagala kwerimba bonkube bereze ngogerere. And me, I'm not a good guy because good guys never win. Don't be a good guy in a relationship. Oyo mwana go twitchinga nga princess wali yamukowa nomukuba akubete munata kwata weguya gwe buzo cyabala bagala nnyo banavubuka abali toxic yabo kaweza bimese takola ki ningo mwana gwayagala joko mukulaga omuntu mbu omwagala
gyagenda okukoma okukola ebikunyiiza kubanga atimanyi omwagala. And me I don't fall in that category. Toriimu omwo. Nze bwe mba nfunye nabo ngenda kugambira ogugwa gutya. Era omwali ali interested ajja kugamba maama kyogamba ndi malaaya kasita gamba ekyo oba otambudde ngoma yotandise kasita omwala gamba si malaaya bwe bala inaku Judy abamu any time to score anytime Jude benga to score nze siri malaaya nyagembu netunda nosikira tukikaka nnyo kasita kigamba gwe ng'osirika ng'omuddamu so said obeerawa I said nkisaasi bedhamu ya nkisaasi nenga twaŋŋambye anyway let's just meet for a few seconds mbadde siri busy nnyo eyagamba amusi si malaaya kati yagala okukumiitinga lwaki omuliona atoli malaaya ogakumbulira njiri abalazze mukwano kubyaki naye muganda wange Shalom abalamu abalayagala akumiitinga these are the cases byo byemulwana abo bamuleepinze nkugambye let's meet at my place you have agreed to come tubadde we have been tubadde twekwana oba ojja kukola ki you coming that's already gw'okujja you already consent whatever is going to happen kwegagwajjeewuwo alina mmanya nti nzija kirina okuggwa nze ndi mukulu wa kika mboze kunnambula ombozi ku bajjajja bali batya nze asikira kitaawo nze asikira sengaawo Kasuku we have been talking for 30 days twogera bwe tugira busitika tubuweereza tugira bwe twogera bwe tufliitinga bwe tukola ebintu bingi noŋŋamba want to come and see you waŋŋamba obeera kisaasi ozze ate kukwatako mbuogaana naye transport simukuwa musala tomugaba nonyima kati mba nkwebaza ki kati si what obeera kati yasi nogati kamuwe tomanye enkya ajja kunkolako bwatoga kumpa tojja ye moto yo tojja nze nakyali wange yali yawandiika ku nnyumba ye nti bw'oba tompe toyingira oyo kaki era akugamba sooka osomaawo oyo nabbi mutuufu mukama yamusindika kutereeza mulembe guno if you are in your peace tovisitinga musajja unless ng'oli mutemu ogala kutta muntu ate aba agenda kukutta atyawo lwaki onkyalira ng'oli in your periods tukole kiwikiru ate so waliwo n'ebikukkiriza ne mukiisinga n'omukwatakwata eno kigamba I'm not safe kandi waliwo yakikola omuyaye wange awo yakimukola amugamba I'm not safe I'm in my periods ko omuyaye don't worry I eat ketchup That's disgusting. It is, but yamuga don't worry I eat ketchup oimanya abana beesabika okumma basobola okwesabika beesabika abana beesabika ng'agala kumma nze waliwo yali yeesabise mala mujjiisa nnyo okijjayo nga mwala ali bulungi nnyo nga kainadde saagala because I know you just want to use me ate nga gaali amazima mwaliogenda mumukozesa kati ate mumutwalawo people should listen to their instincts that inner man waliwo eddoboozi erigamba nagala kukozesa naye ffe tulemerako balina ffe abalenzi batukozesa ndina ngaomwana yankwesaako Gloria yampaako olutadde nambulookinga oba tewamunyumira yaŋŋamba gwe oli muyaye gwe Shalom nkumanyi saagala kwepika I don't want to raise my expectations we are going to do it nekikomaawo nomanyi byakusaaga paka kati Gloria wambulookinga naye naawe olizaala abalenzi bali babulookinga toyinza kuwomera muno n'omubulookinga twogera oŋŋamba twetooku nemusigala nga mwogera musigala nga twogera naye gwe n'ombulookinga mbakoze eki tolya muno n'omubulookinga nzijegedde omuyaye yansanga abantu bano waetu gye tukola wano oli naakusanga enseko ne zitandikirawo bupya yaŋŋamba oyo gayi yagamba mu bamujja kutugabane shuga mami yanja kutugabane
nga munanga nti Rozi twandyogedde ate ebiseera totanga babbeeyi ebiseera bya covid obimanyi nga naye kati nnajjaawo nga munange katwogere tonja kutugabane ne munne mukazi yanja kutugabane sugar mami kati waliwo sugar mami gwe nafuna nga mwavu tulinya taxi okuva ewandege yatujja wano otinda akati ye yansooka mu maaso ko kikondakita maama mutawani wasemberere kino kondakita akoze kyaki tamanimbo guno mulimu naye naawe waliyo etidde nnyo wana sugar mami akolinyisa taxi oyagala nga nakabiyiga kumbe baali akola mwawi naasuubula micungwa nafuna sugar mami ngaasuubula micungwa ngate ansinga n'obwavu sugar mami gwensinga sente mutwalawo ate abatakyali sugar mami yes akimuyita ye namuyitanga na maama so amuyitako mami sugar mami omwavu aba maama amuyitanga mama mujebale mama muli mukyala samuyitako mamito mumami samamiza namuyitanga maama sugar mami omwavu abeera maama yali maama bulungi nnyo nnyo namutufu naye mukazi gwe wanimba naawe kaino ngamba onjagala eno nyinsa taxi ngaali micungwa yali asuubula micungwa sugar mami w'emicungwa wakinkola era naawe kasita ozadde abalenzi so kati bano abaana kye basinga okubaamu ye bannange balese n'ebyokulya ababireese nga maanyi jakisita nga alina abaana bwe buno wano wonyuma okuliira oba wakalaba aja ate ate ne zireeta bano omwana aleeta emmere nga ye kenyini kyakulya noga should I eat first or I eat first omuwulidde ogambye muki ye kenyini kyakulya agambye hello baby kuku ebyo oyagala how are you byenjagalira ddala kati osana omwokyawo era kati abakunsanga nga sinnasasula fees abadde aziridde nika abadde agenda soma second term ate first term teyisa baana otuka n'ogamba ogenda okukoona akantu soka oteeke wali andeka wali woobadde bateekaawo tumale okukola kati ni first term omusajja omuganda agamba teyisa baana teyisa third term yeeyisa asome second term akwate bali bye basoma ne bye bagenda osoma eno so first term mu third term agenda akoleke asome kati nga tuwunzika ogambe characteristics y'abawala abato ennaku zino esooka dogo kyosinga obamanyaako balogera ddala abawala abato baloga 20, 23, 25 bano abasabalira myaka 35 be basula mu overnight yaloga nebikolako n'akivaamu kati omusanga bukalango abakyala nga bali ekiwa mirembe abakyala nga bagenze kibeho yeri e Rwanda ogenda ekibeho sabira musajja kyokka nga asuze mu lodge na mukazi mulabe nogamba mama Maria akoze atya so nze ngamba abantu if the relationship is not meant to work out don't force it bana wala atu batugamba ate be basinga infection Allahumma swalli infection ziri e Kampala zimanyi n'olusoga infection ogigwako neeyogera nkwidi nkulina nkwidi baba nkwidi kakunyumizaako omala gweyagira ate baba alina obuzibu bane wagamba I have some kaliro infection naye nga gyagamba little infection ewunya ekisenge kyonna kati yabeera tawulira nga awunya baba mbajjanjaba nebigaana ate manji okoma okwegata n'abasajja ab'enjawulo gyokuma ofuna infection fe osoba ne infection abasajja fe ziragirawo infection fe ziragirawo oligifuna bwoti wali mwaka enziku sinya 6 vac nali nkolaawo ku kokobba nga ngenda nenjiribawokko akati entinda nfuna ekiwala
baakya nakyo nga kizze kukola baakijjeyo mityana busuubuzi bakireeta ekiwali kibakyaga banga akyafumbirayo obusoga eyo nga kirungi nga nkyepikira nkigwamu omuwala namukuba zaali saa 11 ezakubanya kolanga shifuti ya kiro namukuba saa 11 ezakawungeezi mba mmaze bwe kyokola saa 12 ninnya taxi nje ku kkoko ng'omutwe gunsiiwa amangu ago omanye enziku tekulinza kitezo omuwala yali mulwadde enziku tekulinza ntuka ku kkoko waliwo Chef Johnson Kateregga omanye abantu abakulu balaba yandaba nga ndi restless naŋŋamba abika balinnyo ey'amagye kati nakyogera ne sikifaako naye nga siva mmanye ng'ogenda ofuka ofa weekwata ku kisegwe enziku eruma owambu bwavu buluma olumwako bwavu notalumwa nziku ofuka weekutte bwoti nga bw'olayira lijja ttondo ku ttondo enziku mbi gwenziku yannuma kati Chef John we yakiŋŋamba naye sikifaako nyenna kale kivuka kyasalanga bummonde nga bakiyita loba nga kindaba nefunyafunya bwenti ndi bwenti onakola mu service naye oli bwoti ekiŋŋamba wali nnyo genda mu ddwaliro zigwe kuba ssaawa 2 nensaba mukama wange alima nzikirize nzire waka nga nfa nga ntonya pass so akyogera mu Luganda nga ntonya pass ate ttondo ku ttondo ate infection ya bbeeyi banjako emitwalo 17 ng'empisa esooka ya 7 okukakkanya ku bulumi omanyi osobola obutazala ngwena infection nga zakwonoona kati eyo nenjiwona nsanga omulala jjukira fe osooka ku mufuapulo otambuza fishing abata tuwulira senga omuntu wandibadde bw'okozesa zino engalo noddamu n'ozikeberako ng'ovuddeyo eri ate abawala bazibu akwetegereza ng'omaze ovaayo bw'okyalabe omwana alina infection zino engalo zaawunyanga nemba nabe nezinaba n'amazzi agookya nenzisookinga naye nga zikyawunya bokisa negisuula naye nga ennyumba yonna lumu ekyawunya naye ngaomala ngamba have some kalito infection ate nga yakulaga ali nnomo naye infection ona nokwekwasa omusajja mbw amala mangu negwenyeka enyinyi oli mulwadde owunya infection yewunya kasukuwo noba olina omuyima ogukka ate nga tebabifaako genda wejjanjabe eddagala infection gyeriri ezzungu n'erya habu abala bayiga okwesitiiminga wowe eddagala lyowesitiiminga naye gwe infection eruma kyokka ate ekiruma omuwadde transport omutiipinze omuwadde ssente ate olina okujjanjaba infection nobeera mu daboloosi eddagala lya infection lya mutwalo otandikira mu 6 erya infection mu 6 eritandikirwako ate empekite ezikyakola balina kukuba gundi mpiso ate eddagala lya infection libi lisinduukiriza emmeeme lirumya omutwe bakubuuza olidde omala kulya so oba olina infection muganda wange bazijjanjaba muleke kulwaza abaana b'abantu ngena abo abawala nabo beekebezi ate abakimanyi bo baba bakimanyi nti kati nina infection okiwulira oba okimanyi kakifo soba nayo naye nga bwe basinga sinze kubanga si yamaanyi nnyo obaawo n'otambula nayo mpola n'omwala oba okiwulira nzayo ne gwe namma transport namugaa naye omanyi kiganye nakikanyagezaako n'okuba nga nsibye ennyindo naye nga ate kiggwa n'omugaa kiganye nanywa ne kuwalagi n'ebyagaana ebya serious nebigaana naye nga ate omuwala wabanga akuwadde essanyu nga Hadija eyanuna balls naye plans omuwa emitwalo egi neyanuna balls nemutiipi nga nemuwa 10 nga thank you for your service kati Hadija bamusangawa ali kusaba ennakawa naye kati mbaye n'eddiguli yamulema beka bamuwuuba nnyo akyaliyo naye eddiguli yamulema
ale kuziriteke degree yagaana bambi kale yakola public service yasanyusa nnyo eggwanga era nsaba gavumenti ng'egaba emidaali banoonye ku Hadija bamunanga omuntu ateeka bolozi mu kamwa taba mwangu nekyo ekintu tekisoboka Kasuku ali mu nsi ekya bolozi mu kamwa nkwe namba yaya tumukubire nkwe namba ya Hadija nze njikuwa ni namba ya Hadija nenjikuwa n'omukambo oyagala mulaba bolozi nezigwera mu kamwa n'azanyisiza mu kamwa noli kano kakuwonya kali abala mu Uganda tambula n'ekipooli n'omubisi gw'enjuki ne kayoga kyakanyogoga oleba takuongeza sente naye gwe omusajja okuba lwe yakufuna missionary eyali yajjajjaawo babalamira style mukyuseemu omuntu mutuge nga muli mukwano tuga omuntu abantu bagala ebyo wali abantu abagala lwafu 6 namukuyimizaako faith ye nga wotamutuga muno bwoti tamala kati bw'omutta olina balaji n'emisuwa ebiri kaato gituga nnyo gwe balaji n'emisuwa naye tuga omuntu mukuba empi ye nga olina omukuba ku kitanda buli wajja omusaayi naafa obuwoomi naga thank you that was my best 6 kwata omuntu kuba ku kitanda ye nga byayagala kyova nti katuse kyegambye abasajja beebuuza omukazi wange stanfiringa biki mubuuze where do you get turned on from buli muntu aba ne gisport ye gwe ki ekikusanyusa kanje njagala nnyo nga naatera okumala nenzira waggulu wampe essanyu nze kyenjagala naye tubeeriga akyukamu mbajagala nyemmala nga ndi wali ku missionary nenkunyweza bwenki ositegeera nze kyensinga okwagala gwebuuza omuntu we wakusanyusa like it spice up your relationship nye tobanga ate bakitaffe bwe bakwata kimu kyokka omwana ogenda otya okwebaka nga okyadde ku bufumba weekend n'osula nga tosenyeza ng'osuze wa musajja ng'ate okimanyi wajja bba morning glory mulina okkeera okusinza Omukama olw'ebirungi byakoze mu nsi eno manyi babala b'e Kampala batambula n'obusenya naye bw'omulaba nga akajja oyambala bw'olaba omulaba nga azzeewo nga azze n'akasenya ne second nika kabafuna n'ezino disposable nickers yambala gwe ki ekikuwa confidence mugwe wekagenda asosasula wokka abatambula nabe babeera basulaasula omwana bwajja nga azze okulaba ku bufumbo weekend najja ne charger ye disposable nika ne toothbrush yambala naye oba otamidde yambala agwo omulimu gwakola mu town ogwo omulimu gwe atambula ne equipments bagamba a lazy workman blames his tools ye atambula n'ebibye lwaki otambula n'ekyaja ng'ogenda kuddayo eba yaki obanga gyolaze oba tirati wala abasajja abamu abawoza sijja kugula mpale sirina busenya omwana n'abeeraawo nga tasenya empale za 15 obuswaki bwa 3 bwibwa kologeti bwa 3 bubamu na bubiri nze kati obu weekend edda nga sinafuna mukazi wange nashuba kwezira gwenjagala ennyo nga ngula bubiri bubeera bubiri naye gujja otya okunkyalira ng'oleese charger ne disposable nickers n'akasenya kikyoyagala okukola yagala kuwamba ekyo kiba kisikundikasi kino gwe omusajja kuba abatakyaddewo wokka ati tugenda n'ab'e Kampala era gamba ava wano ziwawo omulala gwe nafuna manya nga bane I have to go somewhere else yangu yasambyamu nga nyo ogenda osaviisinga omuntu omulala niye balagambirawo kati ngenda kuno omwana agambira obanga byekola tebinyuma omugamba nga ali ku TikTok wala bazi video goli mbize ye nga ali ku TikTok ye hadi siga yazi content fanya kasikwa abana abantu apya abajjawa gwe ngoli bizo otwala ye nga alaba ka TikTok yoteri bajjogo ate jogo ki tafiiringa kyokola musango omwala ombaako nga ali kabukedde
Tebano amuntu abye n'abatemu b'e Masaka. Lwaki batta abantu ngale kubijambya Masaka ali kabukedde asoma kabukedde kwefula otwala emboozi za Shalom teziggwayo naye tuli mu ssaawa nnamba ziba bantu liri feedback anyagiraba bantu bayagala emboozi tujja bawanga eboozi nga yetukola mpola ebakaba exclusive okasanga Kasuku kokka tugasanga Shalom ku channel ndala yaba kulimbya abatafunye Shalom abafunye Shalom gwagala Shalom ojja Kasuku live agala Shalom ojja musanga ku channel ndala tuli mu mwezi gwa mukwano February. Reach out to Shalom Health Services. Abasajja ogenda oteekamu keeki yo ebimuli ne wine okuva ku Tina's oven. Omwana omuleeta wano kulinda ate omale mu ddakiika 2 bamukoze ebigere bamukoze massage swimming pool awuze omusurprise oba akamala eddakiika 2 bwoti kasita ofuna ebbuguma naye kasita bw'oba oli mukazi kati oli omusajja agamba ofak manya kaweddemu flat tire kwe bagenda ovugira ate flat tire tevuga ddakiika ate esukka eddakiika nogamba normally I don't be like Lisa never naye so enamba egenda yitawo awo bajja giraba 0705 271973 kati twakoze edduuka eppya ekisaasi ku Village Mall tuligula bera wiiki eno mujje ekisaasi mujje mufunye product ez'obulamu mama nga alina stroke asanyalala omuntu alina stroke banye tumujjanjabira ddala n'atereera okusanyala pressure sukaali owa weight jangu tukole owa weight ogamba ani kale omuntu alina weight agala otala ku weight ani kulaba ogamba gwe owa weight angambye gwe owa weight oyagala kuli Buli kumacha zukukane sanyu Cross farm never kanga mumbaja Luna kulupya bila tabi pya Cross farm achuse zabola mwa Mama yeba kumuza mulungi muangazi Wakolebwa n'obukugu obuchasinze tukwalinze mu family yaffe y'emifaliso gya Rose Form. Muno mwe muli buli kika ky'omufaliso kyonna kye wali owulidde. Rose Form, ensi y'ebirooto ebirungi. abakyala bajje ebbeere lyayonsawo kati lyagwa tuna blessed farming atereeza ebbeere libeera 2 to 16 abaagala ku hips calves guno omulembe gwa hips si gwakwewolereza munene afaana kitange tetuganya afaana taatawo naye maama n'akabina watwala ka taata jangu ku Shalom tukusheping hotirire odengolo ekyo kikwasaganya 18 to 25 balogera ddala kantu ako kantiisizaamuko era mwegendereze balogera ddala mujja va ku bwenzi musaaga bajja kuloga abantu 7 nga nenniko natalira bugaatu waka sente oba wakawoono n'olinayagala owunge sira gyomanyi wa booda yangamba la akusabaawo tokibalirako ddala abaana kubanza agenda kunsaba 5 nga nkyasoma nga sizirina agambe sirajje wa booda amugembe mpaamu essaawa 2 azimuweereza ate azimuwa yeetondo nonsonyiwa okulwawo azimuwe atemese bakazi bammwe mubalya n'aba booda oba omuntu yenna ayina financial stability n'abakazi nabo baagala nnyo ssente n'abasajja walabyeko abasajja engeri baagalamu ssente n'abasajja baagala ssente ennaku zino walabako avuuka engeri gye beemula nga atudde mu Range Rover oba nga atudde ku mmeeza okuli Bereya boogeranya mu studio ng'omukazi aguze kabe omusajja nga yaguze kati omusa mu Range Rover kwegomula nga atandisa abavuka bokusabaawo nabo siba nga tujja boogerako abavuka bokusabaawo nabo bakola mu tawuni tujja kwogera ku bavuka bokusabaawo abavubuka basomera kusabaawo nyakawaawo boogerana mu studio nga batudde mu Range Rover obanga balabe ku Bereyawo ogenda omulaba atandise kwogera ebitakwatagana akavidiyo kano njagala kukaweerezaako Aristo Mabira
Oh, bakana ali mu America. Ali mu America. Kano ka video nga weereza gwe. Takena kudda yeri. Ndaku no. Nina mlabya yabadde ku White House. Alika ndi nsonga za kwataganye Joe Biden. Yabadde ku White House. Bakobisawo ebifaananyi. Naye yabadde munda. Ngalina bana special abakuma president. Byabadde nabo. Nze yakubira video call. Nangamba gwe nkwadde emyaka eri ngenda kuleeta kwanze sokondeke. Gwe togenda bweru. Opazo okulya sente. Bade Uganda bekalubia ne sente ziganira wano. Toswaze ufuna eringo oli musiru. Wano waliwo opportunity nyingi. Naye ofuna chance egenda. Yonna gye mulaga gwalanga agenda kukolera agenda nenze Dubai njagenda okulya sente. Nakuwummulako. Naye nga mabira essaawa yonna. Bayinza omusindikanga special envoy, special US mission to Uganda. Tuleke tufe ebintu. Olaba abadde atuttira eri. Naye olwo mu America. Mubeere bulungi mweraba.